ekyo kitegeeza the Honorable Waiswa Mufumbiro agaaniddwa kkooti obuyinza bwerina mu constitution okuba nti emuto okuziika ku mukyala we n'okubudaabuda ebbujje lye kuba kaakati abaana basigadde enfuuzi maama waabwe afudde twali tulowooza taata waabwe waakiri yandibadde abudaabuda kabanga konna kkooti nekeyandisazeewo kwakikkirizibwa naye kkooti nga bwesazeewo bwetyo tulina kyakkola ekisooka tetwewuunya kuba kkooti tuzimanyi zino ziri ku biragiro birala si byamateeka ekkooti bazigyeko obuntu kati embeera gye zikoleramu tuvuganya na kkooti zezitusalira omusango nga tunaba nakola ki kukozesebwa kubanga ensonga eziweereddwa kkooti ziraga nti ye yasingisibwa dde omusingo ogwo kubanga bw'ogamba nti ezo omusango gwe yeesigamyeko okuba nti temuwa ekitegeeza omusango yakola ki yagumusingisha dda ekiri wabweru w'amateeka tulina kyakkola kkooti kyetasobodde kukola ffe katugende mu bungi tulabe ntubudaabuda abaana ab'eŋŋanda ekibiina n'ab'emikwano. Finally kiri confirmed nti Waiswa Mufumbiro tagenda kubeera nga akkirizibwa okuva mu kkomera asobole okubeera nga aziika mukazi we. Mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddaana ddala ekibiina kya National Unity Platform n'abantu abasinga olw'ensonga babadde bamanyi munira ati kkooti enaabaamu ak'obuntu omanyi waliwo ekyamateeka n'ekyobuntu nti ono olwedde baamugisiba baamukwata emisango bakyawoza buwoza teginabeera nga gimusingisibwa so wakyaliwo possibility nti emisango giyinza omukka mu vvi oba obutamukka mu vvi so engeri abadde ku remand ati balowooza nti basobola okumuwa benefit of doubt ati sinajja n'aconcentratinga ku kyokubeera nga aziika mukyala we n'okubudaabuda abaana be kubanga abadde lwedde ofulfiringa buli kimu kyabadde bagenda omugamba ne babeera mugamba nti togenda kulya kintu kyonna ne baba mugamba mbu tolina gw'ogenda kukwata mu ngalo ne baba mugamba nti togenda kwogera ku lumbe ne baba mugamba nti tokola kino abadde lwedde okubeera nga akikola however court finally emaze negaana okusaba kwe okuva mu kkomera asobole okubeera nga agenda aziike mukyala we then oluvannyuma bamukomyewo mu kkomera kigaanye kisaziddwamu bakigobedde ddala nyina beera nkutuusaako updates z'okuziika mukyala wa Waiswa Mufumbiro na bwe kimu nga kigenderera ddala maaso gwe kyonna okuba subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere.